Eriya Musene yakazibwako erya mpiso ye yeewangulidde mwana munne. Farida Nakayize yakazibwako erya wuzi mu bufumbo obw'ekitiibwa ku kyalo Nabukalu mu muluka gwa Bwayise 2 mu ggombolola y'e Kawempe. Embaga eno lwagitegeddeko naffe twakedde bukeezi okugyetabako era we twatuukidde ng'omugole omukyala ali mu kuwundibwa era nga bakyala banne bakola butaweera. Olw'okuba omugole abadde talina kyalina, bakyala banne balabiddwako nga bamusondera ebyokwambala nju ku nju. Engatte ezibadde zibulayo nazo olufunise n'owakadaali n'afunika wamma n'anekanekanira omukolo. Bino bibadde bikolebwa ng'emmotoka kale giyite tukutuku nga bwe zaakazibwako eyimiridde ku bbali okumutambuza. N'ekimuli nakyo kireeteddwa. Ate y'omwami Eriya Musene abadde yamulindiridde dda nga naye yanekaanekanye dda, ono ye atambulidde mu ambyulensi. Wano nga ambyulensi zisisinkanye ne tukutuku bakkiriziganyizza bonna batuule mu tukutuku bagende nga bawuubira ku bagenyi baabwe. Bwe batyo babeetoolozza ekyalo kyonna wakati mu nduulu n'emiziro okuva mu batuuze. Nga batuusa wabadde wategekeddwa omukolo ate ekijja abagenyi enviiri ku mutwe nga keeke ebbiddwa. Mu kiseera nga bakyaginoonya baguza akagaati okusobozesa omukolo okugenda mu maaso. Oluvannyuma keeki erabise era abagole ne bagisala mu ssanyu. Abatuuze batubuulidde lwaki bategekedde bannaabwe embaga. Batambula beeyisa bulungi ku kyalo ko flashe tubakolera ku mukolo. Ekyamazima abagole tebalina ssente ze batuwadde. Naye ffe ffennyini abatuuze ffe twabakozeemu omulimu. Abatuuze ne baleeta ssente ow'emitwalo 10, owa 2, owa 3, owa 5. Abakazi abataagala kuwasa kufumbirwa mufumbire ffe weetuli nga erosi tujja bakolera emikolo gyonna. Abagole beebazizza abatuuze ababatuusizza ku kkula lino. Oluvannyuma abagole babawadde ebirabo nga kw'otadde n'okubasondera ssente. Omukolo guggaddwa na mazina wamma abatuuze ne babiibyagali b'enjole. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.